bagamba nti abantu bakwata system nebalabirira, system nebasomesa, system nebabuulira ekyokukola. Naye ate abantu abafuuka ab'enjawulo mu nsi be bantu nga system emaze okubayigiriza ate abaquestioninga system yennyini yabasomesa. Okufuuka gwe wennyini olina ate okuquestioninga system yakusomesa. Kwe kugenda mu primary school n'ogenda mu secondary school nga naye okugenda mu secondary school omaze kuyita Kanairo English course. Kanairo English course ne kakutuusaawo ate neobeerako n'ebyayo n'osoma bukino achebe n'obumaliriza ate ne bukasuka ne mugenda ku university. Ne bw'omaliriza okusoma bw'omaliriza okuwandiika ng'omaze byonna okubitegeera n'ogamba system eno kye ŋŋamba kisobola okunnyamba okukola ennyonyi, kisobola okunnyamba okutondawo kino okumanya emirimu. Bw'obanga osobola okuba n'obuvumu obugibuuza kitegeeza ogenda kozesa amaanyi ago ogateekemu obwongo bwo weeyongereyo. Wano abantu abaakula kitaawo yakuweerera, kitaawo yakulabirira, naye kitaawo yali mulimi oba kitaawo yali musomesa ku kasomero k'ekyennamukaaka bamusasulanga emitwalo 8 n'abalabirira ne uniform n'azikola ki n'aziteekawo. Byali biseera ebyo bwali busobozi obwo bwabalabirira ne bubagunjwa ne buteekawo. Naye wavaayo n'ojja e Kampala we wafunwa omulimu ne gukusasula emitwalo 8 ne bagenda ku bukadde 2 n'okolawo ka business n'oweza miliyoni 2. Ekyobusiru ate ky'osobola okukola kwe kuddayo ate obuuze kitaawo miliyoni 2 okolemu ki. Now bwe nkyogera bwe nti omuntu omulala agenda kugamba you are disrespecting omuntu eyakufuula kyokola ki naye omuntu eyawangaaliranga bamusasula emitwalo 8 talina mental ability kutematema na kugaziya miliyoni 20. That is not disrespect, that is understanding. Kutegeera magezi kumanya nze kitange enkola ye yonna ey'ebintu yamutukuumira n'abanga yatulabirira ffenna ne tubeerawo. Kwali kukwata n'agula kapoloti n'ayongerako akalala. Nze ate enkola eyange gye nakola kwali kugula kapoloti we kaakulaakulana n'enkatunda n'engulamu obulala 2. Formula yange yakola ki? Yakyuka. Naye ate waliwo abaasigala nga bakkiriza muzeeyi gye yakola ki? They never questioned. Kiyinza okuba nga kyakola nga naye kyakola mu myaka gyabwe. Shaka Zulu abazungu we bajja ebimu ku bye baamuwa ebyamutengula emmemba bagambe nti muyingire yamuwa nkofiira n'amuwa neki n'endabirwamu. Bwe yalaba endabirwamu nga yamanyira kweraba mu mazzi n'agamba bano bye baleese ate sibikolanga ki sibitegeera. Naye kyamuleetera okuwaayo obwakabaka bulamba ne batandika obupenetratinga. Kaakati ekibuuzo kiri Shaka Zulu yali musiru oba yali mugezi? Yali mugezi. Naye ebiseera ebyo endabirwamu kyali kyamaanyi nnyo. Kakati bwebanga endabirwamu yawugula empura mulamba senga najja na microwave. Obana simu smartphone. Allahu Akbar. Yalaga kuwa bwakabaka. Ati na akamale yegambe. Nange ntwala. Kyali kirina omusukako fewe edda we twakulya mu gyekyenda omuntu nga n'ava wano n'agenda e Makka nga muyinza okukuba enduulu ekyalo ne kikuŋŋaana ne muggwayo n'amala omwezi mulamba ng'ali awo atudde mu ddiiro. Bwe mumuceekingako bamuleetera amazzi bwe baleeta embuzi bw'anyumya n'ayogera ebituufu ne biggwere mu wiiki ez'ebbiri eziddako n'abalimba n'ateeka saali kyogedde mmanyi njokyezza newabanvume kino tuli ku kibooziwoozi okitegeera ne batwala naawe bwe kito bwe kifaanana edda okuwulira nti nno Yosefu baagenze e Roma mukama wa buyinza era bane mukulika eyo omutuukirivu wamulabyeko era bwajja wali nakwata nkwata akompa ku mukiza lwakuba yakoze eki naye omwana olwaleero atambula n'akomawo wano emmotoka agireka mu parking bw'akomawo n'avuga. What changed? It is the same place
abaje naye ebiro n'ebiseera bikyusa ebintu naye obuzibu bw'abantu kubanga tebakyuka kati ate ogenda okyekanga gwe kyenkunyumiriza nti gya kyenda era tebakyakikola nze bwe nvaawo nga nze wanekanga nebasa naye ate gwe nzija naye ku nnyonyi nga yavudde Butambala era osanga abe Butambala bakoze eki bagenza abanyumiza tandika sajjona adai bafunono twamala banyabo ne basewo tubaniriza twalamusiza nnyo mwasuze mutya musibye mutya mwennawe ever you are abawagizi ba Seno mbabuza mukaka ensuso abachawusi temujja omusajja omulabo saiti tujitabula katandika ata nsobedde kati follow abasambe mumpira tukoleki muwane abamani tukoleki mwebake mukirize tubaniriza nnyo mwenna abanyabo ne basebo it's a Saturday class tubane Haj Yasin Bakaluba Properties twogera ebigambo ebyobulamu twogera emirimu twogera personal development ensonga zonna tuzikwatira wamu manyi nti nno bye tukola birina engeri gye bibakwata ku mutima mwabaagala si bya buli omu ebijja kwesiba ku nsi era gwe kimenya astrolinga n'agenda n'akola ebirala munnange Haji wasuze otyawo si byotya bitambula bitya asuze bulungi nnyo ndi steady bitambula byendaba byolaba kisinzira wawo osinzidde nze nsinzira mu kibuga ky'eggwanga wakati nze mbeere eno ku kyalo e Namugongo omubaka weno teyafunye ssente 10 anise mujo tebakimuwadde tebamuwadde ab'olugambo tebabawa mujja kwogera oyo ye yazigira ddala wano ku byobufuzi ewaffe anti kaakati bwe mba akwesimba onina kwesimba mukira waliwo omuntu omugezi asobola okwesimba ku Ssemujo gye bali anti okwesimbawo kyala n'okuwangula kirala kati ate tetugenda mu trial togezesa emikisa gy'olina kulanga omusajja ayogera n'ogamba omala kulanga ng'oli 100% kati omusajja ayogera n'omugamba beerayo sigalayo kale wetandise banyabo ne basebo Haji leero tulina topic tulina ebintu bingi abantu bangi baweereza obubaka abakoze batya oluusi biba bingi naye tugenda tumogolako mpola kimu ku kimu ensonga lwaki tubaawo ate naffe nga tuba n'okunoonyereza okwaffe kwe tukola n'ebye twagala abantu baffe bibanyumire waliwo omwami wano yakampeeza message nga ndoza weeks ziringa 4 bambi ensonga yetwagikoonako naye ndoza kwolo teyaliiko naye era ako kwamanyi kikategeeza yakomyewo taatugipostpone nze ne wiiki eyokuna yakola ki gye yankola agenda naabe kulweza alime ku bijja ensonga ye kale tukayisewo eddakiika 2 kaleeta twakagenda naye teyakawulira nti alina omwana yazaala omwana ebbali omusajja kati anoonya engeri gye yeekuŋŋaanyamu agambe ewaka nti bannange natambula nasajja laata n'ayagala mukyala we asigale nga akyali mukkakkamu kyendowooza ati akisuubira akikoze atyo omukyalo okusigala naagala kyekyo mwami munnange bane mukama yeebazibwe webale kutabaala bulijjo bagamba agumira ku omu abako ekikyamu ntegedde ndina musajja naade abasajja abatiitiizi kamba bulye temutabaala mujja ffa nga temulwadde kutabaala si kwa buli omu saizihu mi sawa tawazi bwobanga oli mutiitiizi totabaala wobanga tonnabakwege nga tosobola kuyimira ku magulu ga 2 kati ntabadde basajja kiruguluma yaguzza bagamba nti atalina manyi takola ki tagwa ddalo eyeweza omumba baziwa ati omukulu ali wano erinnya sijja dyogera naye
yazeewa n'atabaala musamye ly'amaanyi bw'ayimba kabaka atabaaza amaanyi kati saawe no gamuwedde buli kaseera alonda bupapula kakati awe senga njogera ne batakkiriza mu luyimba lw'abasudde olw'eggwala ery'ebusega oyagambye nti oyategera nti obwenzi bubi yayenda omukazi neebaka mu motoka n'amutwala ewaka ati mukyala w'omunju ono agenda ozuukuka nga bamututte ow'abasudde nabuze ate bannange twalazeewa kumbe n'ow'ewaka yazuukuse alina okuba mu motoka mulimu omuntu teyavudde mu motoka kaye basudde yalowoozeza ati oli yazeeyo bamulooze ekkubo kaakati wabasudde abantu omukazi ategedde ekyali awo buli wamulaba ng'ajja nagakyayika bazze wange n'adduka yeekweke buli walegera omukyala ng'adda mu nsonda ayitewo ate omukulu kyaliko wano mugambe nja mugambe enkya kati yakubuulidde situation yaabwe eri etya n'oli gwe yazaalamu teri bubi ekitegeeza yayagala kuleeta mwana hati saagala nze njagala kweddagala n'ekikolo nze omugala tayogera nedda anti kakati circumstances zikyukana ye kyayagala omukyala gwe yazaalamukyala weewaka okusigala nga mukkakkamu anti kati kalika information nako nkaagala ko kayinza otuyamba omukyala w'okubbali gwe yazaalamu omwana bakyakolagana oba nedda bakolagana kubeera yamulina bakolagana bakyakolagana mu mukwano oba lwa mwana olina information zolina okubuuza ali kati nabo bazirekayo kuba kakati awo twadvising eki kuba oyinza okuwa omuntu amagezi ng'omugamba naye singa biba byonooneka olina olinawo okuddukira naye waliwo okwonooneka naye waliwo okuddayo nga y'oli nsemberera nkufumite wemanyira dde ate nja kufumita gwe nga weebase kakati ali kuki eyo nno geyeena yakunsi naye mukulu batte ebigambo by'omukwano otuuka ekiseera ng'omuntu n'osituka owa n'amagezi n'omala ate n'obagala badde byonna mubiwulire naye gye biggwera laavu terina manyu terina gyekukubira gyekukola ki gyekukwatira gwe kaakati gwalina okwasa esinga final decision n'ogamba wano mpitiddewo wa kubanga kati nze gwaŋŋamba mubuulire oba batambule oba bakomaawo oba akyogera oba takyogera yamumanyi n'akamba zuuluke yakakola ki yakamanyi omukazi yajjiddeyo omusajja ekiso namulabye kati ali kwani yakulizibwawo eyakulira emakinde tafaananawo emasaka kyova owulira nti nno enziza y'omusango ekyusa ki ate n'enkula y'omutwe yekuwa ki kakati omuntu omubuuza omukyala waawa yakulira wa enzikiriza yeefaanana etya ekyo kyo kimenya buli muntu tekyogerekeka naye ate mu bintu byemmanyi nze kano kankamubuulire sigenda muwa definite answer nina akantu oba kano kananjokerayo yesi munafolowooza oza si munafolo nina akantu oba kananjokya kanjokye kinakwokya okimizi kinanjokya nkimizi gwe twesiga kale sewa sigenda kyogera tugenda ku kirala munneesiga ki wano buli ekiganye wali kasaji wali kakati nemusawo twatera kuzza aja kimaliriza kiriko kimuntu butono abumaliriza gwe siriwa kakati kino kyali badde nkiweereza eri basajja nga wenkugambye nti guluma yaguzza teruma kundi yoka teziruma kundi bw'oba wazaala omwana ebbali nkwegayiridde tomumma mugabo gwe gwakuba kitaawe tomumma mugabo gwe
gwakugamba nti walwala ekiro temunkubira munkubira ku makya. Ensobi emu teyozaawo nsobi ndala. Okumuzaala ku bbali gy'oba wamuzaala oba wamuzaalira mu nsobi, naye ate okulwala ekiro n'abula ezimujjanjaba oba okola nsobi yakubiri. Mu nsi muno okutuuka ng'oyogedde n'abasajja bakulu, bantu batuuludde mu myaka, abafunye abalabye ebiro n'ebiseera, abayagaddeko ku baana ne balaba gye biggweera, abeesizeeko ne beerabirwa, abalabyeko okubonaabona kw'ekisajja. Agenda kugamba nti kyosimba onaanya Ky'olyako ettooke. Waliwo gwe nayogerako okwo naye n'agamba kikwewuunyisa ebyana kireetere ddala nga bwe yakyogera, ebyana by'obeera nabyo oba ky'obeera nakyo n'otakiraga mukwano. Bw'okitunuulira mu dda ng'ensi obulamu butandise okugolooba, n'otunuulira ne kuba wayagala ennyo, ekyana kino ky'otaawa mukwano kikwewuunyisa. Lwa nsonga nti ebituuka mu bantu bibeeranga bya miteeko ebiri. Omuntu bw'omuwa ennyo, atuuka ekiseera ky'omuwa n'atandika kirabanga kike, entitlement. Ky'omuwadde akiraba bulabi, otwala buvunaanyizibwa olina obbutwala. Naye oli gwe wamma, olunaku ne lw'omugudde obugwi mu kifuba nga tomugwangamu, kyawulira kibeera kirala. Kubanga obulamu bwe bwonna akula anoonya validation. Taata wange yansuulawo, taata wange yansuulawo. Abatakaba bwatu lwakubanga akulinako obusungu, akaba bwatu lwakubanga wamumma kyayagala. Lwe mutandise okukolagana, akitwala nti kipya. Era bw'omukubira akasimu, muze yankubidde essimu, muze yankubidde essimu. Kuba buli muntu yenna gy'abeera mu kulaajana. Taata wange yagenda, taata wange yatusuulawo. Tekitegeeza nti bw'anaakomawo ajja muvuma buvumi. Naye bw'okomawo ng'ate akyayinamu era akakwetaaza, mikisa mingi nnyo abaana era aba akyayagala taata. N'agamba nti o taata yono. Kati bano be wakulanga owa buli kimu, kyaddembe nnyo obutajjukira bye wabawa. Kuba baali balowooza olina obbikola ki? Obbiba. Kati n'olaba kiri kisajja kyattu ekyakwatanga ekitabo nga bwe kitandika mathematics eno ku gundi gy'atandikira, bwe kisitula wakati nga kiteekawo science, subject ziri nnya, alina ebitabo bibiri. Gwe bakuba emiggo, lwaki wakisazeemu wakati n'akisalamu kisalawo tekisalawo waggulu mpale gy'abacwezi lwaki mbeera bwetyo bweyimiridde. Kyosimba onaanya ogenda okweka bonna gye bagwera, ekyana ekikukima ne kikutwala mu ddwaliro, ekimanyi omusawo yagambye omira eddagala ki, ogenda okwekanga nga kyali eki yali oyo. Ddayo otunuulira amaka, ddayo otunuulira amaka g'abasajja abalina abaana abangi, ddala abalimu amawanga amagatte. Omwana atera okubeera soba, atera okwagala banne, oba atera okwagala okutunuulira ensonga n'azitunuulira upright, atera kuba mwana nga bamuzaalawo omu. Ebiseera ebisinga ekimuleetera okulaba ekyo, abaana bwe babanga bali bonna babeera ne group thinking, balowooza bonna. Ebiseera ebisinga okulowooza okwo kutera okuva mu maama. Mu baana mubeeramu akaanako kannakapanca, era akasobola okwogera ne kamamatiza n'abalala. Olutalo olusinga lutera okutunuulira gwe omusajja, bafu ne lukugwamu. Kati omwana ono omu, olw'ensonga nti nno tewaliiwa mu brain washinga nnyo, batera kubanga baabazaalawo bw'omu, abeera olibeera ggwanga gatta, aliininga nnyo ku taata. Yabakanyamawo. Gye mukula gwe nkugambe ddayo otunulye mu families. Ogenda okutunulya ono omwana asooka nga yabanga straight, asobola okuwa bamaama ekitiibwa ne taata we asobola omutegeera. Amaka bwe gatambula, omukyala n'omwami mubeera aba
ne muba bakuyombera simu yaabwe mu simu ya mu message obwaze mubulwana abantu aba mubera abantu babiri kati ensi kyekulidde abaana bwe bakula bafuuka bakulu awaka kati muwe mulooza mukyalina bantu baana bato naye mufuna bakulu bannammwe mu maka omukulu munno atandika okushapinga endowooza ashapinga endowooza agenda ku mirimu alina boyfriend alina girlfriend alaba ebyensi bwe bikola ki bwe bitambula kati naye alina opinions ze ng'omuntu naye ate wano bwe mwali muwulizinganya nga mukyali mu kikomera kyekimu temwalinangako masannyalaze g'ebweru kati okomawo eyayogedde ne ka girlfriend eyayogedde ne boyfriend mutandise okukwatako mu masannyalaze amaki amalala ekisooka kibeera ki kubanga muleeta obuyinza kyemusooka awaka who's the fountain of authority mu maka musajja amasannyalaze ago gwe gatera okusooka okutunulamu kubanga endowooza endala zitandika okukola ki zitandika okujja kati abaana bonna mu kwagala wano okweta independence batera kusooka kulwanisa biki bigagaana ate omuzadde olumu togaana baana kuba obagaana kuba kusinziira ku ggwe oba tobagaana mu bubi naye kusinziira ggwe kyolowooza ng'omusajja towasa mangu gwe agundi oyo afumbirwe kusinziira ku biki byolowooza kati kumbe nabo balina obwongo bwabwe simanyi oba ogoberera olugero gye luva kati nga awe endowooza zitandika okubagana zisooka kulwanisa authority ebaddewo authority ebaddewo eba n'endowooza yaki yaayo kati ogenda okukyekanga authority ebadde etambulirawo ebadde ebakwatanga ebateeka mu pipeline gye baagala okuvaamu mu kwagala okugivaamu olutalo bwe lutandika abaana wano ddala fe abaana tuganye nnyo okutegeera bakitaffe tuganye nnyo okutegeera omuntu alina obuyinza naki kyayitamu omuntu akukubanga ofulumye mu nnyumba ekiro omuntu akukubanga akulabye n'akalenzi omuntu akukubanga ovumya abantu b'oku kyalo tewali ayagala authority okumanya teri ayagala authority genda otunuulire TV otunuulire omuntu azze okubba banka n'owa poliisi we bagenda okubba banka owagiraani bwoba olaba firimu wagiraze kubba banka obagira mubbi yes n'owa poliisi yennyini bw'aba alaba firimu agenda kuwagira muki agenda kuwagira mubbi in an ideal life buli muntu yenna okufuna ekimuyisaawo kyekimusanyusa naye amateeka gakukugira gwe wali yagadde ofuluma ono omuntu akuyita okumpa omubalulu oluyi lwekyo mpita okumpi tewali akugambako owa traffic agira bw'ati mangu ngenda kuyita mu bwangu kyoyagala oyagala embeera ekuyisengwe nga bw'ofiiringa situkawo kazi kano nga kalungi kali ne bawako tekina mutawana obadde jangu eno muveeko naye liri etteeka kigozi waabwe ndagaza lyetteeka mu kutambula zino engoye olaba zitunyumidde naye ni an ideal world is an inconvenience buli omu yali yagadde kutambula bute era bwoddeeka n'oyingira ne weggalira ennyumba mbonna tebaliwo n'otambula oti n'ogenda mu ddiiro n'owetunulira ng'olinnye eddaala oli ekkugunyu liko essanyu liba likola ki eki ekikugaana obbikola mateeka wali badde ova ovi ku madaala ofumafulumigete era weyagala n'amagulu okafuka naye mateeka etteeka teryalikola ki teryaliagala naye lyeritukuuma nga tuli civil kati abantu kye basooka kulwanisa tteeka kati abaana mu kukula kwabwe kye basooka nino nakasomesaako nenkogera nenga nti abaana ddala mu setting ezaffe ez'obufirika abaana kasita bakula
ne bafuna eddembe lyabwe ne bafuna obutegevu bwabwe kye basooka okusasula bakitaabwe kuba kukima bannyaabwe kukima bannyaabwe batya ewaka anti jjajja yakubuulira naye mami dadi byakola tebitegerekeka mami olina kyotannaba kutegeera just because temwabisoma bulungi dadi is a narcissist he's controlling you you are psychologically worn out yensonga lwaki olina that pressure omuntu aleeta bwamanyi kati omwana ono olw'ensonga abaasomyeko maama abateyasoma alina exposure ajja alaga mami we nti nno bimutereeredde bwamuleetera akasente bwamunyigira mami asigale waka akola ki alowooza omwana kyakoze eki kyamuleetedde kyamugambye ng'atandika okutunulira embwa emaze emyaka 3 ng'emutigomya buli lwokwata obwongo n'obuconcentratinga ku kintu ekintu ekyo it becomes a reality kati noono naye lwagamba maze emyaka gyonna nga bakola ki nga naye enjawulo wakati w'omwana ono gy'aba alina ne ku muntu ategeera omwana ono kyaba alina aba alina kye bayita knowledge naye aba talina kye bayita wisdom wisdom is understanding that every 20 years is a generation and a generation comes with its own mind conditioning nze kitange yawasa abakyala 2-3 nga basuza mu nnyumba yeemu kati gumulembe gwaffe tekusobola kikola kati ate siddayo kuvuma kitange yes buje bali naye otuulangako naye akabasajja naye musanyufu nnyo anti nkubuulire dayo evaluating omukwano gwo naye wemuli bw'olibanga oli mukwano gwo ddala wa munda ajja kugamba mbalina naye nina mpologoma zenteeka nina lwabutaagaane gwe evaluating level y'omukwano kwe muli buli muntu omubuulya ki kyoyagala awulire kusinzire osanga lyako nze nina abakazi bana ndi bulungi nnyo kintambulira mwe mulabye nnyo n'ogira naye bw'abaako mufiirwa kinene bw'abaako emune yamuga owaaye kiganye oba nzireeka leero naye kangende wa maama naaka yaba amanyi kyakola ki era yagaa nti batabani bange ndya bagamba mu bulamu bwabwe tebakigeza kati bwafuna munno omutuufu amubuulira naye kuba bulijja nga nze natereera mukyali baana bato mukyadaaganyo temumanyi nsi mwalabye eki mugenda kufa muli bwe mutyo nze era bwondabira wano prostate cancer tajja kunuma nti atakuluma lwaki anti batugaba buli lwogira bwoti oba mulamu nnyo nze ndi mulamu nnyo buli kaseera oli mulamu tomanyi kyakoze kakati kembadde nkunyumiza ku k'omwana oli okumanya knowledge and wisdom omwana oyo aba tagirina aba yeerabidde nti entegeera y'ebiseera by'abakadde be teyali yeemu neeyiye wasoma tebasomye exposure gy'ofunye si yeyaabwe kati otandise ate okuyingira mu bye baakolera mu kutegeera kwabwe kale okitegeera ngenda kuzza kati oyo gwe mbadde mpa ekikolo ko adde ategeere butegeeza abantu mbajjeewa muwe ebizibu byagenda okuyitamu n'advantages z'asobola okuyitamu naye sisobola muwa yes or no answer kubanga yalina okukola self assessment ekituuka ku baana bano we batandika okugira nga ne maama agamba kaŋŋende kanjire bwe nti yampisa bwati kati eno era yaffe gye tufunye bano bakye babayita ba feminist abo ababuulira eddembe ly'abantu mu kubuulira eddembe ly'abantu ly'abakyala oyinza okulowooza nti bagenda kuyamba naye they are just waking up demons okubuulira omuntu information n'otagimutemera bw'alina gikozesa oba omuwadde butwa n'otamutemera kumanya birungi bigirimu na bikyamu oba gwe n'omulaga bulazi birungi kyova olaba omukazi okulwanirira eddembe lyasooka kuvuma musajja naye ng'okutegeera eddembe eddungi walisoose kutegeera lwaki omusajja alina obunafu buno awo ojja ng'oli mu centro bulungi kyova olaba buli gwe babuulidde gwabakyala abasinga bonna boolaba abasuulangawo obufumbo bwabwe ne batambula oli bw'amaliriza nnyo akugamba namala kuwuliriza gundi
tekuba kulowooza kwaba yamala kukola ki kuba huwawuliriza kitegeeza oli alina kye yakuteeka mu bwongo n'otuuka ekiseera nga tokyerowooleza naye ate omuntu asobola okulowooleza batte obulungi ye muntu abeera ne batte kubanga ebikola batte olowooze nga batte birimu okuba nti batte yazaalibwa mwami batte bwe yava weewa batte banne bonna baasigala awo naye n'agendako ewa jjajja bwe yabeerako ewa jjajja n'alaba jjajja byakola era bw'ogenda okudda okubeera mu banno ogenda okulaba nga ate endowooza yo ensabika y'ebigambo n'enneeyisa ekyukanamu lwa nsonga nti olimu akajjajja olimu n'akataata olimu n'akamaama kati omuntu ategeera agenda okutwala agenda kutunuulira background yo kuba egenda kubanga ngaze ekimala yes entegeera yo esinziira kuwa we baakukuliza nabakibe wakuloolaba kati byonna byakola olina okumanya nti nno biri affected gwawe yakola ki kyova olaba oyo mukusobola kumuwa magezi alina kumanya ntegeera yo tewaliiwo alina formula ya love naye omuntu ategeera atunuulira omuntu gw'ayagala n'amutegeera osobola okumutegeera kuva ku ntegeera ye wajyakoledde omukyala gw'owasiza ng'akolera mu owino tagenda kufaanana mukyala alimbalala ng'alima naye bonna baki bakyala ebigambo ebyogerwa ali ewa Kisekka si bye bigenda okwogerwa akola ku Sheraton nti bonna bavaawo ne bagenda ne bakola naye be yeetoololedde buli omu alina wali exposed kati ekitta abantu ku generalizinga nalowooza nti nno omusirikale akulidde ku CPS naleete police station agenda kuba alowooza ng'owamagye akulidde mu barracks weebale nnyo kati otandise ati bonna bannabyakweri bonna bannabyakweri kale mwasamire kakulidde bombo okitegedde mukulu batte kati ebintu weebityo bye bisumbuwa abantu kati mu butategeera mbeera nakujaasa esinga bye bisumbuwa abantu era bamaama batera nnyo okuwubwa ku lasiti nze nakookinga nga babadde bankubirawo kuba oteeka bu vidiyo wano abantu ne bakubira n'agamba kino kibadde bwe ng'omugamba okuze oli mu myaka emeka sirika abo abantu bonna b'otambuliramu ne bw'oyogera tosobola kaakati kuwangula sirika naye busajja bukulu bugenda kusevinga bintu bingi era busajja bukulu wota bwa applying at that age mugenda mu makooti yigo okutunula kaakati ekiri at play it is wisdom abeefuula nti bategeera baba bakyali bato baba tebannakola ki bali bannakula bwe mbadde entandika oyo mugambe nti noonya basajja bakulu bakubuulire gwokwata kati oyinza okubikka gwogenda okulyaza amaanya mu myaka aga ojja kwogera birala nga kyekikuvuga okutwalako ku case clinic okupima pressure nga kikutuulira mu mutima nti omwana wange saawa ne bw'oba omukwese ezimujjanjaba zikole ki ziweeyo naye ekyo nazo ziweeyo subjected ku muntu oli naye enkolagana yeetagisaawo olaba kali kenkubuuziza enkolagana eyimiridde etya kubanga oyinza okubanga nayo gy'oli naye nga maama ne gwe waddukako naye mba kibulala okitegeera mba kibula kati ng'ate okugendangayo okyeteekemu ate olwo olutalo nalwo alukoze ki aluvuddemu kati olweyo nalwo olutalo ate n'ojje neeka nayo naye oyinooneke maama obeera obulweke ewaka ne mukibira mukulu batte ensi gye ggwera gyetuzunza tomanya kikyogenda kulyako ttooke ate bw'olaba abantu abakulu abakuze yasobola okukubuulira n'akugamba ebiseera ebisinga gw'obaamu essuubi bw'atandika okukula waliwo ekigambo kye bayita life happens otunuulira omwana gwe walinamu essuubi n'agenda asebengerera otunuulira omwana gwe wali olinamu essuubi n'omutunuulira bw'oti omanyi kyekifaanana ng'otunuulira omwana wo gwe watunuuliranga nga gwe olinamu essuubi n'omulabira ddala ng'awaba naye nga ddala tokyalina kyakkola
ng'olina kumutunulya bwoti ng'osaba busabi ogamba oba alitereera oba alitegeera oba alikimanya naye ng'omulabira ddala akola ki agenda n'otuna butunuzi kati watya nga byonna ebyo wabiteeka mu ye gwe wakasuka nga yagenda okubeeramu omulamu ate bonna abantu bakimanyi olaba famire zino nga zinaatabuka nkubuulire abantu ababadde ababiri baba babibira we batandika okufuuka abasatu okusatulula abantu bonna abagenda okwenyiga mu njawukana y'abantu ababadde bonna mubeeramu omuntu yeegattamu naye weewuunye bw'ogenda mu nnyumba ennene batte muyiga okwogera n'abantu abakulu bajja babuulira ebintu ng'obudde tebunnaba babuulira abazadde abaalemwa amaka gaabwe obuvuvuŋŋano oba obwegulungu oba obutategeeragana butandikiddwawo baana baabwe omwana avaayo n'akwesimbamu mu makaago n'atandika okubeera omwo ng'akuba kampeyini mu banne akuyega taata akola bwati taata agira bwati naye nga mwana wo gwe wamwezaalira n'obeeraawo nga ddala bw'owoono gundi n'otandika kugulirira gundi akyantegeera kamuwe kino gundi kamuwe kino naye ng'eyatandika kampeyini eyo muki mwana wo yogera n'abantu abakulu ojja biwulira naye nga akimanyiro kimanya nti gundi oyo Rehema yatandika kino nti guno ogwase ate ebiseera ebisinga era babaana bawala yatandika omwana omuwala afumbiro gy'afumbiddwa n'alaba bbaawe byamukola n'afuna obujja ku kitaawe bye yakola nnyina n'akomawo n'ajja n'atandika obusungu bwa bba bumalira ku kitaawe n'ajja nga yasigulira buli muntu yenna aconsuminga information gy'afuna based on their past trauma kyaba yayitamu bwa receivinga era bwafuna information bwagitemaatema kati ajja wano byalaba n'alaba osanga ne maama bwati bwe yali bwagirako bwati bba bwagenda ng'alinnya ka takisi ng'agenda ew'omwami ewa maama nga batuula ng'amubuulira ebye nga noona amubuulira ebibye kati ono byaleeta ogenda okulaba abaana bali waka naye ng'ate kakati tokyafuga mukulu munno oba temukyagenda nanga bakulu n'abakulu wabula kati ng'olinako ekizibu ekyabakulu abataata abalala oyo abeere mwegendereza omwana wa mwagale tamwerabira bw'aba atidde okwogera sitiri obuvunaanyizibwa akola eki tamanyi nkya bw'agenda kufaanana oba bw'atya okwogera nze ampite mwogere kasibe ekaawo nze alatya biduduma nze mwogerere mugaye nti munnange nno oli wano twayonoonekamu wano ekirungi sinze gwabagenda okukuba ekikulu kya byonna ebintu we bikusukkangako olowoozanga nnyo ku ssaawa mwe bagenda okuteeka mu ssanda mwe bagenda okusiba mu lubugo lwe bagenda okuteeka mu keesi mulimu ebintu byonna bimataringa naye buli lwolowooza ku ssaawa eyo senga oxygen enaggwamu byonna ebikudaaza byonna biba tebikyakola makulu kati mulimu ekiseera ate eyo embeera teriiko insha allah kati kirina okubaawo kati olumu ogamba bugambi mbuzayo bbanga ki bw'obanga oyagala okuditaaki bw'oba oyagala okuta ekintu ng'ogaa kino bwe kiba kiganye waliwo ekintu kye bayita resistance to change kya mirundi ebiri waliwo ekigwa mu organizations companies and all that nabaawo nekiri ku personal level leero tutekinga ekiri ku personal level ng'oli yawulira buli kimu akikoze nga buli kimu akikoze buli awuliriza bakaluba buli kimu akikoze yagenze mukyala alabye jjajjaawe buli kimu akikoze naye ng'okukyuka kuganyi akoze buli kimu buli kye bamugamba n'akolako kino naye ne bigaana butuufu kyeyoza nti nenkyukakyuka enaabaawo ne bigaana oyo ye muntu gwe tutunuulira olwaleero ali eyo omusajja wattu oba mukazi wattu nga ye ebyo byagaana twagala olwaleero tuwe ku muzungu wayogedde ekirala ne wano ndeetera kirala
waliwo kiri kyoleese mu Luganda n'aligana nti okusimba nakakongo era kwe bayita okusimba nakakongo n'ogaana enkyukakyuka nandi buli kimu gaye n'okikola ng'ojagala oba oyagala kyuke ne kigaana gosookuba ng'okyagala ne kigaana nekirala n'okiraba nti okusinziza ku kino nange nina okukola ki okukyuka n'embeera eyo kati oli n'agaanira ku kiganye ye n'abeera awo oyo gwe tuliko olwaleero kyoyogera kakati kinkoledde amakulu nkitegedde nno era luli ntegedde amagezi gazze ate awo ojja kuba nebuzaabuzizaamu ojja kuba onkubidde ogenda mpola sotulumba Russia kakati I think olaba we tutandikidde omwami oli gwe tubaddemu benzize nga njogera entabiro y'okutegeera buli nsonga eba yakusooka kutunula buli ludda lwonna ekimenya abantu oba n'ekisinde kyaffe olwaleero be bantu bwekyali patiri mwana mwe mutuukirivu kati ekintu ekyo ate wano mu Africa kyakwata kifo kisooka oba lwakuba tumala emyaka nga 10 nga mu kakolasi tekayitanga ku waffe tebaliisangawo ko tractor ne tulabanga change okugikwasaganya kizibu nnyo mukulu batte nakoleranga mu Central London naye nga oyita ku luguuno nga lupya nga walulaba nako emyaka 2 nga baluyiwa ogenda okutuuka wonnyukira olweggulo ng'ekimotoka kisazeeko mulimu obwo street bubeera butono nnyo nga babumazeemu ogenda okudda ku makya nga kawerette kakola sikanyooka tebalinda kubomoka bakimanya nti okusinziira ku bbanga bwe riti ekimotoka oba ekyakasasiro oba kibwe kiriba kiyitawo okusinziira kino kijja kuba kikola ki kiba kijja kuba kivuddewo era ne wano bw'oba otambula tonulira oluguudo lwa express otunulira abalulyako ssente olutunuliro weebuuze baki abaalukola ojja kulaba nga endabirira yaalwo si ndowooza ya bulijjo si ya wano balwoza ebyuma balukolokota ne bayiwawo era abayitawo ga kolasi wa wano bajjewo waaki kyewamanyiira bamuyiwa n'amala emyaka 4 ne bajja ne bakubamu obulaka ne baziga kyetwamanyiira naye ate kati abali ku olwo bo balina time frame buli luvannyuma lwa myaka 2 bali ku nkola eri kati omuddugavu takkirizangako nti ebintu bikyuka gwe kyenjagala omanyi mukulu batte olaba vidiyo zetukoze nze ekinfuula nti nno ndi very controversial mu subjects ezimu nzikiriza n'entunuulira abantu ebintu ebirala bye bakola ekimenya omuddugavu ekimenya gwe mawejje ali ebwayise njogedde bwogezi linnya mawejje bakoddomi bange kati bajja kuza nze nagambye obadde ki naawe ekimenya gwe mawejje kanzi amanya ageddiini tudde okumulamu erinnya lyonna kandijo kale ekimenya gwe batte lwaki gwe njagera kunza ali wano ekimenya ekikumenya gwe munnayuganda gw'omuddugavu olwaleero kuzaalibwa bwayise kuzaalibwa namugongo kuzaalibwa najjeera kale najjeera ate owulire oyagala nteekemuko ku ssavu kuzaalibwa najjeera n'omererako ekirevu n'okutukirako ekiwalaata n'omererako olubuto n'otandika okufunirako envi n'endwadde nezikwatira okwo n'ofiira okwo ng'okyanyumya ebyabajjajjaabo ne kitaawo nga buli wooyita wonna n'erinnya balimanyi
abantu abo abatabadde na exposure balina engeri gye babeera mu ka bracket of ignorance n'agitambuliramu nga tamanyi nti amanyi naye baabuwe nga amanyi nti amanyi ekimulowoozesa nti amanyi aba teyabeerako mu bantu bamanyi kyekituvumizza wano nze ntambudde I can use statistics singa nsisinkana omuntu ow'eddiini emu wano mu Uganda ojja gisanga nga ne mu society gya operatingiramu dominating 20%. That means abantu abatakkiririza mu kyakkiririzaamu they 80%. Naye ate approach ye to life alowooza nti nno kyakkiririzaamu kisobola okubeera dominant in 85. Nze mba nkugamba nti okwata omutwe n'ogubbika mu musenyu kyova olaba osobola okuvuma omuntu ate gyasobola okuggulawo amaaso naye ng'okyalowooza ka 20% ake Uganda ka 20% ke Uganda kalabika kabanga milioni 9 bwe tubanga tubalidde ku average yakuga nti tuli abantu milioni 45 ezo milioni 9 naye nkusitula n'enkutwala e China ne bakugirayo abantu bilioni 2 kati ate gwe nga kyoyogerako kyokubira abantu wano abalala bonna lwaki tebakikkiriza tebakikola bwe bati nga abeeri bw'obabuuza bagamba kyeki ekyo nti agambye kaki ako be bakyabo kati bw'otandika okutambula mu nsi noga wait a minute abachina bali bameka nti bali bilioni 2 abakkiriza mu kyenzikirizamu benkana kinga bakugamba bali milioni 5 ogenda okukwata fraction ya milioni 5 okunonya percentage ku bilioni osobola okufuna amagezi obutakuba kifuba ku nsi ddamu ngoga now it is wisdom ebanga 4%. Ye ogenda okutandika okukituna mungo yes kati e society eya 4% osobola okuddayo n'owoganya by'obadde owoganya kyolina okumanya omwavu mu bagagga abeera muki omwavu mubalunkupe yes abadde omwavu mu bagagga bwadda eno mu balunkupe ate abeera nagagga kati ekizibu kye butamanya bakibayogereramu kati tubadde n'abantu abayogerera mu baavu kyovola abasobola n'okwerimba ne bagamba nti agibakaluba mugagga tolabangako bantu balina kati nze ate nze kakati knowledge yange yembuulya ne ngamba nze ndi muyiribi nabeerako mu banka bagiyita Bathonet nga bw'oba ogenda ogibankingamu olina certain level of amount you must have. It's not a walk-in, it's by appointment. A Bathonet bank. Naye bw'ogituukamu yerimu bano abagamba nazze wano ku holiday nina eryato lyendabye kwatagana ne PA wange mugire ajje banegotiating wano bamalirize balisasule eyo level y'obulamu ndala nnyo oba okitegeera kakati eyo level nze kabwere bwawe Uganda wali alina mwaka ate sikiwa naye ababije bali bakole ogera mu Uganda yaffe entuufu akizibu kakati nga naawe ojja olina obukadde 3-4 ng'otandika okwogera nange munjogera kwa mumpe ku manager eyo kati nange mbyogererawa kuba neno mubanakuba nange kati ekizibu abantu ba operatinga mu ignorance yaabwe kyovola ababukalamu ne bafuukiramu bakabaka naye nga bali mbatamanyi kati ffe bambi olumu abasitula ensingo ne tulabako kyovola batufuna ekizibu nti no tebasobola tudominatinga otuuka n'omugaa gwe tomanyi osobola okugenda ano ku kyalo n'ofuna omusajja n'akugamba toyinoona nnyo
eddiini yaffe tetukkiriza kwonoona ekyo odiibudde naye nga kyakugambirako odiibudde miliyoni ezi 5 ogenda okutuuka n'ogenda ebuwarabu n'olaba omwana ng'avuga emmotoka wano nga okugivuga olina kuba na kawumbi n'olaba ze bakozesa takisi n'ogaa naye ate bano be baleeta oli kyasinziramu okumbuuliriramu now that is exposure you question onayinza okubangaomugaga w'omukikubo gyayogerako ne baga yaleese agiteese nako namba oli ekimwogeza bw'atyo bwayise bwavu gwakyogedde Uganda tuli baawo kati akyogedde ate ne muba akyogeredde mubakikkiriza kubanga breed yemu kati otuuka ekiseera nga waliwo amasannyalaze we gatakwatagane the reason as to why reasonings zammwe ziba zikubagana zikisinzira ku ki buli muntu kyakoze eki kyalabye byebino ebiri mu byalo gye tugenda ng'omugagga waako yalina sola nalaba nga agataliiko nfuufu ne bagenda baga omugagga ayombaganye sibanyine bagundi ne baleeta ennyumba y'omugagga ekigambo kyakyusa bagenda okuja bati omugagga akasusa abantu ebweru kakati ogenda okulya nga bateesako omugagga atumbidde olubuto wano twajja kumakya bwe twatuuka wano nanjiira omusulo bwanyiira omusulo naye nga nali ngenda kujja nsujju zange mmange kwekuga nsimba wakati guno nina okugumala ne ngenda ewa chairman ekizibu kyakunsaba 10,000 egy'obugwirawo gwani gwosaba 10,000 atambudde yagalako obujulizi ye mugagga n'ogambe yagasase yasinzidde ku ki kuva ku story n'ebigambo byakozesa ebigambo ebigagga ebizibu abikozesa ku muntu omwavu okuzimba olubuto tebwabadde mugagga takyalazeekwa yalwala yetaagadagala muvuma ebigambo ebyamagezi okitegedde kakati oyo bw'oba watambulako nze mukulu batte nafunako omukisa bannayuganda nongenda nenjogera ebintu byange bambi n'obatunuulira n'ogamba bannaye obutamanya buno buzibu naye nali mbaddeko mu bantu abagagga ne neegombako nalaba Tariq yali ku lukalala lw'abannagagga yayingirako mu Mackenzie consultancy firm nga mulaba nendaba kuba bodyguard be ng'ayingirawo nalabako ku Dangote ng'ayingira Nigeria nga Mackenzie and Company ekola consultancy ne mulabako nalabako ku D.L. Clark former president of South Africa n'aleeta paasi n'agimpa nga nze security kati nalabako abantu abalina ssente tonnyumiza era bwe ntuuka wano nenjogera amounts of money ze nali ndabyeko okera n'olaba abantu nga bagezi nnyo mu comment section noga bambi ng'oyogera ku miliyoni ya $, oyogera ku $3 olina omulaba ng'agitegereramu nnyo ensonga lwaki nnene mu bwongo bwe tabanga nako mu proximity mwetambulira abasajja nga bajja najja n'akola alina ennaku 2 alina project gyasulamu nali ku Piccadilly Circus nga waliwo hotel bagiyita W eri awo just opposite omusajja amala n'akola bw'ati n'agenda mu hotel W ne yeebaka nga yeebakira $3 pound 3 per night naye nga mu bubwavu bwange nange ngamba ddala mu butuufu ono akola ssente mmeka sente alona zaaki ayinona zaaki nga zinetaaga zino leero nemekola okusinziira ku company value neki kyakola ng'obwo busente butono nnyo ntambuddeko nengenda mu America nembeerayo ennaku ziizo nga bantegese maze kutuukayo n'ogenda mu Marriott nga bakubuukinze ogenda kwebakayo ennaku 5 buli lunaku nga lwa $450 neŋŋamba what changed it is value nange kye nalaba nga abalala nga bakola kati olira gw'ekinyumiza nti nno oliwebaka ekiro nga ezo zasulirako ekiro kimu zoyagala gonnyuke ne manager omuvumo mukube n'oluyi kumuvuma omukubangwalo omuvamagala omukuba oluyi lw'omumatu
opunyeza ekireke era bagamba nti webake mu hoteri ya $5 osula otunula olabe $5 webigenda tunako bwoti ogaika kati twakakozesaako 2 kati tuli 250 tugenda tutuuka mu 10 bunaatera okukya teri munnayuganda asula mu hoteri ya bbeeyi atabba busabbuuni sabbuuni obusenya wakajjayo njogera byange balingamba bukamikola save lwaki ompeterako munnayuganda atabujjayo okujjako nze ndimu olungereza watuuka bwati era kugenda oba ne katawulo nako nkasuule lwaki obwavu buli bukyamugawo sente zoleseeyo nyingi bwakira bwati munyongere ku bwakyayi nabutwala eka banaabulya sente eziwako breakfast ayala kulya dabo ayagala kulya lwaki awulira $10 zeyebakidde ekiro nyingi nnyo lwaki kyalimu era levu ogenda okujeka agirimu obulamu bwa living naye ngaera embeera emugamba tonnatuukawo nga yeewaliriza alabeko wekikola ki bwekibeera bwekifaanana abo abasajja nababeera mukulu batte wali wano wenagira abaana ne bagira oyo omusajja mulimba nayogera ku mukyala bamuyita Vivian Hunt omukyala yabadde ku list y'abantu abali most powerful abaddugavu mu Bungereza ne munnayuganda bwekimugamba kyasooka kuwakana nalaba omusajja bamuyita Dominic Button yali gundi wa Mackenzie omusajja eyakolanga mu accounts eyagiranga tickets zaabwe bali bamuyita Tone twakwatagana bebana abayindi baganda bali kuno yali wekasese nagenda ne tusinkana ne tukwatagana olwokuba nti no yali mwaka na Uganda naye ng'omusajja akunyumiza ebintu by'abantu n'ogamba naye mu nsi ndi kuki Dominic yavaawo yagenda mu conference yeerabira jacket mu kwerabira jacket yagijjukira ali ku nnyonyi bwe yakuba essimu eno ng'enkyalina meeting ne bamugamba omanyi abazungu balina bye bakkiririzaamu kati nga jacket yagimanyi is a lucky jacket bw'ajambala they feel good about it bayita bagiteesemu mu gundi mu career ye ne bagamba Tone agitwale naye nga Tone okugitwala alina okubuukinga ticket of which ticket is a business class alina okubuukinga hotel ate balina omusasula lwa jacket nga kitagule anti kati ekyo kikulaga value mu nsi nti omuntu kyatudde omuntu asobola okugira omwami bamuyita Dominic Button naye ng'omusajja ono ne bw'ajja ku weekend ansanga wali ku reception yange n'akugamba jangu nzigulirewo office obunzijukira oba yali 32 yali ku 3rd floor n'olinya naye lift naye nga bw'agenda kwe I'm so sorry for disturbing you I didn't know that I was coming here I didn't work with Mike ng'akwenenyeza the way they are polished nga mukakamu n'otuuka n'omuga thank you very much sir I will let you know when I'm going out nga he's the president of the company notunuli abantu no kati oli bwe nakyogera waliwo nayogerako ku miwendo gya sente abantu gye bafuna olinga agamba nti oyo was a mere security guard yali asobola okuba atya nga alina access ku information efaanana bw'etyo omuntu alina access mu bizimbe ebiri secure esembayo maximum yowa security gwobeera wano kuguuni ne kaadi zo gwano gwe agamba nti no kaadi yono gidisabling eneyo no onajja kuyitamu omuntu aba takimanyi wano va mu bino ebyawa mu security bagenda kuyingira watalekerera sente bamanyi bana awaganga yila omuzu bakola wayo budde bukedde bamanyi muntu aganga kati buli lwakubiri bakimanga kye bayita confidential waste empapula zaabwe bakolanga analysis bino ebya Ministry of Defence biki tebabisuula mu mpapula za bulijjo balina ebisumuluzo byabwe secured bin bagizita confidential bins gwe security gwajja n'ekisumuluzo n'oggulawo ne babiteeka mu biboxi byabwe ate mu biboxi ne babikola ki ne babisiba n'obeerawo ne emmotoka ne zigenda ekirete paka eri lwe bagenda okubyokya balina agreement ne bali abagenda obikola ki confidential waste kati kwezo nawe omuntu olabako bw'okoze eki bayerizo ogenda okulaba omusajja mujjize mu ofiisi bagira bali akapapula kagudde okujja bodi
n'otunuulira payslip bw'oti n'ogwa ekigwo ate fe ababo osobola kutuulira ssente tonamanya ne basoba ne kasobamu kafiga eno ogenda okulaza wamusasula omwezi nga weetaaga ozikolera emyaka egi myaka 2 abasajja asuze mu hoteli W bw'avaawo bw'alinnya ngadda nga akola naye ng'ate abeera France bw'amaliriza okukola n'agwawo mu Piccadilly line n'agenda n'alinnya paka Heathrow n'alinnya akanyonyi n'agwa ali France balino ogundi bagitanga Addison Lee aba taxi kati ate fe security nga fa booking abeera wagulu nagamba booking nga taxi enkime ku saabwezite n'ogenda kati ziri company ate ezo Addison Lee ennene nga ate okozesa company account kati nga fe password fa bazirina nogira bwoti Mr. Batte nogimuteekeramu budde webuti naleta bakozesa cash byonna bigenda ku accounts za company kati muli mwesi wotuuka n'otunuulira abantu nga life yaabwe honestly olina okubeera nga naawe olina bw'okoona ku masannyalaze ago tosobola kusigala kyekimu nagendako e Dubai natwala batabani bange twagenda baali balina birthday tugamba tugenda tugikwatira Dubai waliwo ekifo kye twagendayo nga waliwo ebintu by'amazzi batukasuka waggulu n'obeereyo n'obeera naye nga buli item gye tusasula eri mu $100 dede naye nga care gye twafunawo nga togitegeera bwe twamaliriza ennaku twalinawo ntono nga twagala okugenda okulaba kino ekigundi ekinene ekizimbe ekyo ekinene kati olunaku olwo lwali lwa meefuga ga UAE kati nga bonna abakozi betwayise bakadama bani bonna nga babatadde bagende bakole ki bakyakale kati wali okuyingirawo nga kyandola tugenda okutuukayo nga wonna wakoze wajudde Khalifa we bagira muyingire ku side zeno muyingire ku side ze aba family muyite naye ne tugenda nga tuyita mu kwenyigalire paka twatuukawo amazina gakuba ne tulabadde ne tufuluma ne tugenda kati bwe nali mu taxi abana ne mbabuuza okusinzira ku experience y'olwaleero what did you learn ebifo waliwo ekifo kye twatuukamu nga obusirifu kisirifu esente eziriyo emmotoka eziyitawo n'abatuulawo owulya n'enjogera gye boogera wadde abawala bwe bawugana naye ng'era otuuka linoga ng'obawulirayo embeera wali weegendereza nti bw'ogenda mu bifo eby'ebbeeyi eddoboozi lifa lyokka gyebaleko nnyabo nze mbadde mbuuza wano we tuba tuyiza embeera ekoze eki bw'olinnya ennyonyi era ogola ladies and gentlemen welcome to British Airways now our flying time today will be muli muki bw'obeera mu takisi luzira naalyo omanya nti levels wezikubira era gwe bw'oba omuntu olina levels gwatuuka mbawogenoga olina akugana kino omugana naye kati owoggana kimpulidde ogenda okulaba n'eddoboozi ly'omuntu liri ki it is the exposure ali downtown olukasuka lwakasusa ebintu olw'ensonga nti atambula ayita mbawugana emivumba empobugi bwange obadde kiki ekino nakubawo ekigambo kati bona jeno mbakolera mu Sheraton obuyimba gye bugira temusobola kukwatagana it is mental conditioning kati environment ekuconditioninga kyova olaba nze ne content wange waliwo level y'abantu abamutegeera era waliwo ne level y'abantu abamulwanyisa kati oli bwamulwanyisa era ogenda n'otulina ku profile eno egera omulanga yoyo tannaba mutuukako era oli atandika okumuidentifyinga naye lwansonga nti nno abala gwolowooza lwaki audience yange yabeera ku bantu b'ebweru olowooza tambula Africa yonna buli nsi yonna eya Africa gy'oyitamu bonna abava mu Africa ne bagenda ne bakolera ebweru the biggest number is opposition to the government why bali exposed thank you very much they expect atuuka ebungereza n'atuuka Canada agenda okudda wano tokyamulimba na tractor akafumbe mukasa gwe baakola leka nakugabya naye owaawano bw'omuleeta n'omuteekerawo n'ofiiringa awo obutaka n'oteekako kaguuni ng'agamba
In Kampala you have a seasonal lake. Olija ngaganja kulaba. Nja ekyagize wano obupoti holo bonna yabukoze bwa. Kati oweri ngagamba ekyo tokinimba. Tulabyeko ne namuwano nga bazibomola. It doesn't excite them anymore. Kiki ekiriwo? Exposure. Exposure. Ate buli kimu transition ogenze noga lwaki resisting is normal. Kubanga omuntu okucreatinga endowooza yo it takes a lifetime. Mukulu bato okwatagana ne baganda bo ne mukula nga buli kimu mukikolera wamu. Omanyi lwaki mukikolera wamu? Is conditioning mwenna muli mu nyumba yemu mulya ku sowaani emu mukola. Bana bibagatta bingi. Olunaku lwe mutandika ogenda mu bisulo nga mukuze gundi agenze ku university mutandika okuditaakinga. Ekibeera mu ekyo muti bamutandisa okuyingira mu kampani endala. Abalala yes kati webale nnyo. Kati environment gy'okwatako etandika okwaffectinga. Gwe bw'obanga oli wano noddayo kakati abeewammwe ku kyalo ne bw'omalayo wiiki temusobola kubanga munyumya mboozi ekyakwatagana. Ofuba nnyo okwogera naye era ogenda okubirabanga kati otandise kwetoolako bwetoozi. Wojja bono naye nazanyanga ne John ono nga yali omugezi bulijjo musiru bw'ati. Ekikuleetera okulowooza bw'oti John teyeeyongeddeko busiru naye ggwe weeyongeddeko okumanya. Kati ate John mu mbeera yakulabanga gwasiriwalidde ddala. Yagenda mu kibuga yakoma wali n'emboozi gyanyumya. Simanyi omuntu tumugamba omuntu omanyi omuntu okubanga afunye ssente omugamba zaala abaana awuzanya mu myaka 3 awunja kuzaalayo akaana kamu. Kimanyi batewe yayinoonekera ddala. Alimu amalala g'ekibuga alimu ye gye yakulira bamugamba ozadde zimba ali akayumba fukumula abaana. Buli mwana n'omugabo gwe. Buli mwana n'omwana ali ekidodo kibeera wali nakati. Tamanyi eno. Kati naye mu nsi yakulaba oli muki? Mujega. Oli mujega. Oba otya ne ssente ezo zonna. Olina obwana bubiri. Ng'olina obwana bubiri. Abaana baasiriwalira ddala. Ffe senga jjajjaffe yazaala bana. Kyali badde kuki? Olina amasiro. Bwe bijjamu nno akuliko abaafa. Bwe bafiira awo. Bonna bwe basaabala. Bana bafu. Kasiyabe yazaala bokka. Bana bafu walina abaana 20. Bana bafu omwana yalwalanga balina genda mukebera. Balina mutwala kumukolako radiation. Balina genda mukolako kino alina genda muzisikani omuwa mululuuza. Lwaki walina abayitirivu. N'ekigaji. Kati ng'akwata circumstances ezo ng'azikusiigira. Gwe change yazze lwaki? Olina ekipya ky'olaba. Nze tobalabanga kwano nga boogera oyo agibakalwa byayogera ebyolungereza byamwonoona. Aleeta wano ebyekingereza alowooza byebina okisangamu obuzibu. Lwaki otuwa ekyentuŋŋamu? Ayagala tuleete ekyentuŋŋamu okumanya nze nategeera nti ewantu w'owangaalira wakukolako kinene wakugeziwaza oba wakusiriwaza. Nina ekigambo kye nayogera wano nali naawe ku show. Naye nkugamba nti nali ebungereza. Kanso y'ebungereza neyita abasiraamu. Ne bagamba we have a complaint mu bantu. Nti we mubuzuuka ku makya mubazuukusa nga mwaziina. Naye what is the reason as to why mukikola? Abasajja de babagamba tukikola lwa nsonga nti no tuba twagala kukola ki? This was together with the Council of Muslims. Sigamba nti tebali basiraamu naye it is discussion on how can we live as a normal society. Buli omu n'abeera mu mirembe gye. Ne bagamba okay tukitegedde but the times have changed. Bomba mwagala kuyita bantu tusobola okuba developingira ka app nga kakuba ku simu buli wamutuuka nga mwali agaddo kati ka app ako we kakuba kazi nina mugasettinga gwe nze waneeno katoki yange gye nnina bwe zituuka ogenda okule Allahu Akbar. So that means it will serve the purpose. Ezoli abadde ku muzikiti kyabadde akola ki? Kyabadde akola ne baga okay that's fine.
ne bakasetinga ka app Muzilimu Pro bichibonna ne bujja abantu ne babukola ki ne babu downloadinga era the number did not decrease abantu ne babanga bazuukuka naye ne bagamba bwe tuyingira mu muzikiti tuddemu akalombolombo kaffe tukakole indoors bwe bamala okukakola indoors ne bakwatagana kati mu kukwatagana bano be waligambye nti banyigiriza they are the same people abalwaninga system egamba nti katuzimbe Heathrow Airport bwe ntuuka ku Heathrow Airport nga njagala okusaala bennyini balina ekifo kye bapatitioninga ne bakineminga mosque ngenda nenkola ki naye tebakkiririza ate mu kyensaala kuba si basiraamu. Now that is tolerance. That level of understanding. Omanyi wano kye bankola. Akafu wadde mukafu agambe kalo owagira otya abantu abagana abantu okwazina kati come on nzina nsuluka mu nyumba yange ninja come on okitegeera kati nakinyonyola bunnyonyozi like how the society did such that they try so much okubanga buli omu abeerawo nga ta conflict era tobagamba nti abeeruwero temwazi kubanga wane ekyawo kyo kimanyitibwa webaka wali nga wanovernight ekuba osula otunula gwamanyi bizibu byo gwomanyi gwe bizibu byo every society kyeraba olaba bwogenda nze mbadde Makka emirundi gyonna Madina Makka bw'otuuka tolina kyaki yonna woogiraba but it does not mean that the Saudi Arabia government prohibits other religions mu Saudi ogenda kutuuka mu kyaki zikola ki mweziri ate nga baki abasomerayo bahamuza baki when you go there and you look lwogenda okutegeera nti actually Hamza tekitegeeza busiraamu it's just a name bagamba Pastor Hamza nga kati ate ng'ofuna ekirowoozo ekira now that is exposure bw'ogenda mu America osanga omusiraamu nga ye John mbyewunya kati kyenkugambye nti ekizibu kwogerera mu bantu abawangaalira ku kyalo ekimu ng'entegeera yaabwe yakoma ku kyalo kyekimu nti ne bw'otandika okumubuulira ekintu ekirala ye kye yakulafu wano we bagamba nti oyo John mukatuliki waliwo omusani wano Pogba ye Paulo musiraamu awedde Thomas Partey kabisa abasiraamu kyazze kitya bano basiramuka bukulu amanya tegaaliyo nenga bw'otandika okukinyonnyola omuntu atatuukangako ku sayidi eri endala akifunamu obuzibu kati gwe okuyambibwa bw'okubaako ku sayidi endala ogenda okutuukanga olina engeri gy'olabamu ebintu abalala tebasobola biraba bwe batyo bali baga nti ezo entalo bazireetera ffe eno eri ne babyejjako mulwanira eyo temutumalako mirembe nze bw'ogenda ewali Bank of England waliwo awo kyaki nnene nnyo naye buli kyaki ebeera eyo erina tayimu yaayo buli samoni yaayo tesukka dakiika 45 come join vow abalala bayingire it's a working district teweerabira katonda awo naye sigala ng'ogenda okola wotuuka ew'omuddugavu bungera mwali buziba mwali bukeera mwali tunoonya katonda kati oyo mugambe otherwise ono kale omulabe kyagambye that's why and they find it so offensive ng'okyogeddeko but in reality actually sit down and think abantu ababituleetera ebyo abateekawo olubaga abakola ki bava Bungereza go and see how they are treating them gwe bakitwala gwogenda okiraba ng'okitutte to the extreme fe wana abasiraamu weetuli tuwasa omukazi omu 2 3 4 busiraamu bwatukkiriza gende Saudi olabe bawasa bameka omu ntera nebbo balinjo okumanya nti nno seeka enayo kapipirana ekiso abeera nakyo kati abantu gw'omala kutula n'omanya bumanya nti society zikwata ne ziyisaawo ebyazo naye zisobola n'okukozesaako n'ekirala ng'enjogeraga nti nno tokolanga bwenkoze kolanga bweŋŋambye yakola kirala nagamba kirala kati that level yayogedde ate oyo bw'ayogera nze sikiddamu n'otambula musajja watu
okaya kulanga epa ebiuka mukulu bate level y'okutegeera gye njogererako ogezaako gyo apprehendinga kulaba olabira ddala abantu lwaki basanga ekyo kati gwe kiri kyogamba lwaki abantu bali resistant to change you are resistant to change because it took a lot of time for you to be where you are right now wagejjulukuka okumala emyaka 5 okutuuka awo ogeze mu jimu wakalyako apo ennaku 3 wakakuba jimu wiiki emu naye oyagala ojjeko byoteekeddeko emyaka egi nengoze jimu nga sikyuka mumpe emmere yange nengo maze emyaka akawunga oliwo oti olinga nvubu otule wantu ojjulawo ojjulawo bujjuzi nyokyeza mbadde awo nenjukira sisita wange omulese kale ayina omuntu gwe yali ayogerako emabega kale nolaba omuntu namu omutwe nga munene nga mulimu amagezi teri kibonyabonyange ekyo nze njagala mbeera wagaye ti agimulaba omutwe nakyogedde akimanyi amagezi mwegali omutwe gajjula amagezi naye omutwe munene okuba nensuwa n'omubuuza gumumenyera akola eki gwe bataatoleko tyojagawe mukama katonda ebbo kali ka compartment wateekamu katono wanjankalanya musimanyi oba omutwe gwali gwa gundi naye toli wali asobola kuguba ejjula ne basaamu ekamu ekisenge nfuna akatwe kange ak'Abachina ate mwana watu obuchina ne buba na matono n'amaaso matono naye butegeera ate bulaba wala bulabira wala tuganga ujabo otulawate olabanga obutalaba nipo abalina agaggwayo mbiwanga mulaba kumpi ne Katonda yaliko ki naye nkubuulira exposure nina seeka wange gwentera okulaba naddayo nentunuulira bye yalinga ayogera edda nakangaitane mabega ng'abuulira nnyo abantu kaakati wetegekere omutonzi w'omusiikanya oti omusonyi okoza badde omanyi fawuli otwogera ebyaffe ebya ssente nga bagamba oyo katayogera ku bya ssente mukama yagaba kasa ffenna tuli bakufa ennaku zino neetegereza hirimu gy'ayogera weyagaleko bw'obanga ozifunye wojaba oti mutulekeeko tweyagale kati bw'onaaba oli eyo otudde gy'otudde nga tolina kimu olinaga nti talina kyakola omubuuza okola mulimu ki okola mulimu ki emirimu gyegiri abantu bapoota mugende mupoote naga saaba wange tafuuse motivational speaker kati ogenda okumutunulamu embeera naye nga yatandise okukola ki agenda abeera expose omuntu alya ku nyama atambulira muka esi kati ogenda okulaba nga ne byayogera nayo bigenda bikola ki weebale kati avako Katonda mu maaso g'oli mulimu abantu abamumanyirira wali g'okimanyi nti abantu abamu balowooza obwavu kuba kumpi na Katonda bwe bakirowooza abagagga bonna bamumuliro bafuna ano ne beerabira Katonda era buli kyo bagenda mumulira abo babadde ki mujja bwe muti muli ebyo mukama yagastofuna sente olanika kulowooza ku sente okusinga Katonda ojja bwateka muli ebitula byaffe mubiteeka ku mukama bwatyo bwakoze mwabagubiza naye bw'ozifuna ogenda okulaba narrative egenda ekola ki era omusajja natuulako naye naliwera we nalinda gato naba mu nnyonyi bwe nti ngenda okumulaba ffenna tutudde tuli mu business class nenga kati ensonga agenza agikola ki era oba oli awo ng'abaga nti bannange nange ebintu bino mbibeerako naye gye biggwera genda oyiribe kati obulamu we bugenda bukyuka obaako kyogenda we exposinga tu n'otandika okulaba ebintu ng'osobola obiteeka on a balanced level kati abantu abaresistinga change be bantu era batalina we bateeseeko bwongo bwabwe kukwatako ku masannyalaze malala jjukira obwongo bw'omuntu naturally buli subjective bubaako bwe kyesigamako ate buli muntu yenna ne bw'oba onoonya information kino njagala nkikunnyonnyole n'abalaba bonna bakiwulira
omuntu yenna anoonya information ekakasa already kyakkiririzaamu. Omuntu yenna anoonya information ekakasa ekyo. That is mental bias. Kyo kituufu. Yes, kati okola kye bayiteera mental affirmation. Okuddingana. Nze kati ndi musiraamu, nzikiriza mu busiraamu. Eva ngenda kunoonya aya za busiraamu zirowooza ki ku kino, kikola ki ku kino, zikola ki. So I'm just strengthening what I already believe. Onywerera mu kukkiriza. Yes, ononyera mu bwetugamba. Kakati omuntu ayaliwo nga muganda amanyi nti okufukamira kwe kuwa omuntu ekitiibwa. Okukola bwati omwami mukole bwoti. Abakyala tebalina kulya nkoko. Abazuula buzuzi lwaki obuwanga bwaffe bwatutaasa nnyo mu kino. Obuwanga bwaffe. Kati ate omuntu asigala nga ali ku national. Alina okutegeera lwaki omukalamojja akola kino. Lwaki basala embalu. Dwe weewaayo omanyi lwaki bakikola. Otandika okufuuka ow'ensonga. Era ago ge bayita amagezi. Lwaki omuntu ono akkirizanga bw'akkiriza. Olunaku lw'olitegeera lwaki omuntu akkirizanga bw'akkiriza. Lwe lunaku lw'ogenda okutandika okukolagana na buli muntu. Okugeza. Nze saasalawo kuba musiraamu. Era saanoonyereza ku bikwata ku busiraamu. I was born a Muslim. And so I'm a Muslim by default. Naye bwekito bwe kiri. Naye bwe tutuula wano naawe. Okimanyi nti bw'ontunuulira mundaayo ogamba Haji Bambi kisajja kirungi naye kigenda mu geyeena. Ekirabye omusajja n'obeera senga baakiri oba kibabbayoko ne kisomayoko ku mugijyawo ne kisomako ku katikisimu ne kimanyayo kaano ey'okusatu osanga we tubiba mu ggulu ndikiwolereza n'ekiga ekisajja ne kyajjanga ku kyaki naye kyali kintu kiramu Mukama Katonda bakiggulire waakiri kibeere eno mu ggulu wansi ayoze ebintu naye awo n'omuliro kaakati nange bwe nkutunulira bwe nti nenga Bate tutuuke nga leso ana kunyumyako omusajja atatola kisajja kyetu kiramu nene otatola shahada batte wasadde botola ku shahada kale sengo batojenyo wakati nobayo aya busatu somayo kale Fatiha okategeera oteka ko kulu wallahu ahad no sengo sala bili bwe nituuka ogulu eyo nganze kale ngenze mujjana tulufiri dausi ndigamba Mukama Katonda batali kuba eddiini etugamba woli tuukayo oja kutuuka obanna abalungi basobola okutuukayo ne bagamba banne gundi nga simulaba erifuuka ensonga ne ngamba ya Allah bate simulaba omuddu nchitegeera tekyasaalako wadde naye malaga kola ki malaga kisembeza the way we perceive engeri gye tulabamu ebintu depends on what we believe nga neje tugenda tetumanyi kati bw'otegeera entegeera bwetyo tokuba ku bantu kifuba sisobola kusanga n'enkuwalana kuba naawe kyoli tewakyesalirawo you see that is another level of knowledge. It's not questioning what I believe, but appreciating why you believe like that. Era kyekindetera okugamba nti no akankolagane naye era sigenda musosola kusinziira ku kikyakola ki kukyali kubanga gye biri gwera surprise gyeziri surprise gyezikola ki gyeziri tewali abeerawo n'ateebuuzaako nti naye kundi yagenze naye wansi eyo kiri kitya teri adda kunyumiza okitegera kyengezaako kati nze nange bwe ndi mukulu batte nkulaba oli mu katuliki naye nkulabira ddala mu jahannamu era nkulagwa enkwe ezigenda okwokya baatandika dde okusomba kuva lwe wazaalibwa kati naye bw'otunula eno n'ogamba musajja ate namulabye Haji yazze nayo yabadde namakka ate emigavu giri emikambwe n'ogamba okugenda okwokya Haji kugenda kubaga neve bbulu gumwokyerawo n'atandikirawo okukola ki okusirira lwaki okirowooza bwotyo it's because of how you believe now the more you are exposed the more tolerant you become noga sikiriza muje naye asobola kukuvuma n'osanga oli ddala naggula ku muntu kyantama sikyagala is your lack of knowledge
broader knowledge kyekiba kikusumbwa nga bwe walaba South Africa batuke obukyawe obwaliwo nga waliwo oluguudo oluyitibwako abaddugavu n'abeeru toilet ez'abaddugavu n'abeeru omuddugavu ye nga n'omusomero takkirizibwamu bwe yakkirizibwamu nga eri omuzungu w'abeera omuddugavu takola ki bwe kyali ne mu America naye given the days abakikola it was right to them era nga n'olyo kidefending akikola ki lwaki kyali kituufu ng'akiraba nti kituufu kyekyaliwo ebiseera ebyo abantu baddako eno emyaka mwetuli ne balaba ku budocumentaries obwo kuba kati abatasobola kusoma ebintu babitwera mu firimu otulwalina olaba firimu naye kati abantu abalaba ebintu webatyo tasobola kulaba munne ng'akola kintu kya kisiru kyova olaba nze Yasini sisobola kusosola mu ddiini sisobola kusosola mu kabira kubanga bwensosa kitegeeza byentegedde mu nsi tebina kye bingasizza I see humanity ndaba buntu omuntu abeera muntu gwe yenkolagana kubanga nzijanjaba simubuuzangako baba kuba musiraamu bwentuuka John yankwata nankuba empiso simubuuzangako kyakkiririzaamu ate oli wa ddiini ki emmotoka eno gye ngenda okuvuga baki abagikola reti yayo y'obusiraamu efaananye nti ebyo si kati lwaki ate bwe nnaabanga b'omulimu senga ne kampani ezo zaateekangawo nga zigamba wano basiraamu bokka be bayingirawo nti fe tuli mu buyinza abali mu ddiini ekintu ekikyamu kibe nga kikyamu kigane nti tekikola ki kati ekizibu ky'okubanga abantu tebannaba kumanya abantu balwawo okumanya era mu biseera byabwe tebamanya nti tebakola ki tebamanya ebbanga limala kutuukako kati abaana b'abantu waliwo club bali is it Ku Klux Klan eyo ababambalanga ne babikka emitwe mu America babeeranga ng'oli ejja natta omuntu n'amutta ekyamuttisanga ndowooza alabye muto talina kyamukoze naye nga gwatta taata azze mu kibuga kwekolerera oba alinawe wagenda anoonyeze famire ye n'atadda waka omwana n'afuuka mulekwa omukyala n'afuuka namwandu naye ng'ono ekimusizza ono ndowooza alaba omuddugavu mubi I cannot be part of that nalaba documentary yegundi ye Rwanda omusajja yagamba twakulira wano nga batansula wano nze ndi wano tuli muhutu tuli batuusi we batuukanga babatandisa okubatta bagamba mutte we nagenda nze nabagamba nti nno musse bameka nti nno musse abaana basatu bali bana akalala tugenda okukalaba nga kali mu kitooke we bakalengera nga kali mu kitooke ne bakagoba ye mwennyini yeyeeteeka ku bakagoba ne bakakuba ku mutwe bapa talina kye yamukola bawangala nga bali bonna ye yatwala nako omukubaana ku mukyala w'oli ng'agenda okuzaala nga bakolagana naye obukyayi nga bwabuulira mu bantu obutaliiko nsonga ate abantu abatambuza obukyayi babaako kye bafunamu ne bakikwata mmwe ne bakibateekamu abantu balina selfish interests newe bajja babanga ababayamba newe mala kubayingira ddipa kyova olaba abantu ababeera mu hierarchy tosanga baana baabwe nga beenyigira wali okufa kuba bakimanya times is just a scam buli muntu afuba kubanga yeekozaaki yeebeezaawo kakati abaana bano we baabatta mu Rwanda omusajja baamala documentary eno baagikola yali mu komera ng'ayogera n'agamba up to now simanyi kyantuukako bano baali baana baffe kumpi baali baana bange kuba baalyanga wange nga n'abange bali ewaabali ekyokutuuka okubatta kyali ki ignorance bw'ogiteekamu emotional bias ekukozesa ekintu naye ng'ate oba olowooza kituufu kati abantu bamala kukulaakulana mu mbeera oli n'agamba naye abantu bano baali balowooza ki gwosobola okimanya nti kaakati bagenda mu public toilets South Africa naye waatuukako ekiseera nga bagamba togenda mu toilet ya gundi omuddugavu and it was the law bonna abaakikola tewaliiwo gwe baasiba lwansonga nti we baakikolera ebiseera ebyo it was the law kati n'abakola ebintu wano ebikola segregation mu culture mu ddiini muki abasigala nga bavumira nga batwala ekyabwe olinga ye metal agambe kyange kyekituufu ekiba kimusumbwa is lack of exposure
is lack of exposure. Lack of exposure ekuleetera nnyo okulowooza ekikyo kiri super era tokidoubtinganga nako era nekikumakingisa okubanga n'abalala they don't even deserve to breathe. Naye bw'oddamu okukigira kaakati gwe kyenzikiririzaamu bw'ogenda ku world statistics ogenda okutuna bwoti ng'oga bwe tuba tuli biliyoni 10 ffe tulinga 2 ekitegeeza 8 gwonna bwe ngenda ne ideology bweti kitegeeza nsobola okutta kati teebereza 2 nga zitta 8 kuba temukkiriziganyiza and then you come to understanding that okutta is not see a solution. Yes, see a solution is tolerance. Buli omu asigaliwo ebisigadde tubirekere alisembayo gwate oba kirabe edda batugambanga oyo jjajja mu teyadda oba wano teyasiibanga wakati yafuna famire abali eyo bali bagenze eyo Mbale anti bali bagenze kulwana ntalo za ddiini nga bakikunyumiza yalekanga wama agenze kulwana ntalo zaki teriyo famire talina stories zifaanana bwe zityo mu bennaku zino wakawulira bameka abatali dahati taliwo kakati ali mundi bujja agenze kulwana ntalo za ddiini era bw'okiwulira ogamba baba twalwa mpaka abennaku zino ne tekiri nayo bw'okiwulira bwoti ntalo zaki bakyabikola ebyo kati ate bakikola mu biseera ebyo balaba nti nno ki kyali kirungi edda waliwo nabbi yavaawo n'atambula n'agenda yamala wiiki namba agenda okudda n'agamba mukyala we n'abadde mu kyennyanja kyagize bwe kiti nembeerayo oko nembeerayo akutuuka lwe kyampanze ddayo leero okinyumize mukazi we owayo obadde leka nakudde ku kyamagero nagize bweti ate we twagize bweti kyammize wiiki egi ndi omube kyasaba asooka kubala leka kubanga byongambye bina story ekisiru gye bizijukira iba story ya kisiru asooka wiiki tolya tonywa tokola naye okomyewo tamali kunyira naye oli yakiriza bukiza mukama tulina omusajja atuwera story ey'ekisiru kuba abantu abagenda mu nnyanja nti omusajja ekisota kyamumirira eggaba malaba kyamuwanda eri ng'oyingi busiya kati yali munda omwo nga kigenda nekimuwanda ebuusiya n'avaamu nadduka olw'obugagga buzze bamutute mu nnyanja namugalotubuulira bya kisiru naawe kanjogere ennyo n'abaana bange mulimu amugalotubuulira bya kisiru namubuuza kaakati omusajja yagaggawala gwe eyategere wava ssente nga togendangayo nga tegudde olubega ozunga onyumya waliwo ne gwe nawulidde ejjo yawadde nnyonnyola anagamba yawadde nnyonnyola nawulidde ng'agamba bba wange yafuna omukazi omukazi yamuloga omukazi okumanya yamuloga omusajja yatambula n'atuyitako n'agenda bwe yatuyitako n'agenda n'abeerako ew'omukyalo oyo myaka 2 n'atunda byonna bye twalina ne bagenda ne bazimba ennyumba ne batuuka ekiseera ne bakola ki ne baawukana naye nasaba nga buli lwenjira bwe nti nensaba naye omanyi navaayo neŋŋenda n'ekigalagi mwe nali nsula ekigalagi ekyo yatuyitangako buyisi n'omusajja yazze bannange tozannyisanga amaanyi g'essaala omusajja oli baamuteekako ekizimu nga kimuliko si ye yalingawo ng'atuyitako nga ffe tatukola ki naye bwe yajja n'aŋŋamba maama wano woosula n'akuba omulanga woowe ekizimu olwo kigenza n'akakasa banne amaanyi g'essaala n'eddogo erige nenga bayinza okubanga gye bali abalina omuyaaye eri bimubijjiridde akomyewo era bwe yatuuka alunaga nze mbadde sibitegeera mbadde sirina kyenda naye natunudde nenga naye bannange nina okwogera ennyo n'abaana bange babeere kubanga omuntu kiri kyenkugambye resisting change oba okutegeera omuntu ekintu kyakkiriza asobola okugoyinga all extra mile to defend it
olinaagala mukulu bato olina kukola kino naye oli ayinza okugamba okola ekintu ng'ekyoyagala okufuna naye ayagala akifune naye ng'akigamba bwe bakikola takirina tanafuna mbavu mwoyo ayagala naye time ye tannabakola ki buli kimu kyonna kirina kye beekwasa kati resisting change ejjibwa how you were conditioned originally nga tumaliriza tukivaamu tutya kuba kukkiriza nti kino kyenjagala buli kimu kyonna bagamba nti abantu bakwata sisitimu n'ebalabirira sisitimu n'ebasomesa sisitimu n'ebabuulira ekyokukola naye ate abantu abafuuka ab'enjawulo mu nsi be bantu nga sisitimu emaze okubayigiriza ate abakwestioninga sisitimu yennyini yabasomesa okufuuka gwe wennyini olina ate okukwestioninga sisitimu eyakusomesa kwe kugenda mu primary school n'ogenda mu secondary school nga naye okugenda mu secondary school omaze kuyita Kanairo English course Kanairo English course ne kakutuusaawo ate neobeeko n'ebyayo n'osoma bukino achebe n'obumaliriza ate ne bukasuka ne mugenda ku university ne bw'omaliriza okusoma bw'omaliriza okuwandiika ng'omaze byonna okubitegeera n'ogamba system eno kye ŋŋamba kisobola okunnyamba okukola ennyonyi kisobola okunnyamba okutondawo kino okumanya emirimu bw'oba ng'osobola okuba n'obuvumu obugibuuza kitegeeza ogenda kozesa amaanyi ago ogateekemu obwongo bwo weeyongereyo wano abantu abaakula kitaawo yakuweerera kitaawo yakulabirira naye kitaawo yali mulimi oba kitaawo yali musomesa ku kasomero k'ekyennamukaaka baamusasulanga emitwalo 8 n'abalabirira ne uniform n'azikola ki n'aziteekawo byali biseera ebyo bwali busobozi obwo bwabalabirira ne bubagunjwa ne buteekawo naye wavaayo n'ojja e Kampala we wafunwa omulimu ne gukusasula emitwalo 8 ne bagenda ku bukadde 2 n'okolawo ka bizinensi n'oweza miliyoni 2 ekyobusiru ate ky'osobola okukola kwe kuddayo ate obuuze kitaawo miliyoni 2 okolemu ki now bwe nkyogera bwe nti omuntu omulala agenda kugamba you are disrespecting omuntu eyakufuula kyokola ki naye omuntu eyawangaalira nga bamusasula emitwalo 8 talina mental ability kutemaatema na kugaziya miliyoni 20 that is not disrespect that is understanding kutegeera magezi kumanya nze kitange enkola ye yonna ey'ebintu yamutukuumira n'abanga yatulabirira ffenna ne tubeerawo kwali kukwata n'agula kapoloti n'ayongerako akalala nze ate enkola eyange gye nakola kwali kugula kapoloti wekaakulaakulana n'enkatunda n'engulamu obulala 2 formula yange yakola ki yakyuka naye ate waliwo abaasigala nga bakkiriza muzeeyi gye yakola ki they never questioned kiyinza okuba nga kyakola nga naye kyakola mu myaka gyabwe Shaka Zulu abazungu we bajje ebimu ku bye baamuwa ebyamutengula emmemba bagambe nti muyingire yamuwa nkofiira n'amuwa neki n'endabirwamu bwe yalaba endabirwamu nga yamanyira kweraba mu mazzi n'agamba bano bye baleesa ate sibikolanga ki sibitegeera naye kyamuleetera okuwaayo obwakabaka bulamba ne batandika obupenetratinga kakati ekibuuzo kiri Shaka Zulu yali musiru oba yali mugezi yali mugezi naye ebiseera ebyo endabirwamu kyali kyamaanyi nnyo kakati bwebanga endabirwamu yawugula empura mulamba senga najja na microwave obana simu smartphone Allahu akbar yalaga kuwa obwakabaka abakazi ati n'abaana kyali kirina omusukkako fewe edda we twakulya mu gyekyenda omuntu nga n'ava wano n'agenda e Makka nga muyinza okukuba enduulu ekyalo ne kikuŋŋaana ne muggwayo n'amala omwezi mulamba ng'ali awo atudde mu ddiiro bwe mumukyekingako bamuleetera amazzi bwe baleeta embuzi bw'anyumya n'ayogera ebituufu ne biggwerayo mu wiiki ez'ebbiri eziddako n'abalimba
Sali kyogedde manyi njo kyezza ne bampume kino tuli ku kibozibozi okitegeera ne batwala naawe bwekito bwe kifaanana edda okuwulira nti nno Yosefu baagenze e Roma mukama wa buyinza era bane mukulika eyo omutuukirivu wamulabyeko era bwajja walinakwata nkwata akompa ku mukisa lwakuba yakoze eki naye omwana olwaleero atambula n'akomawo wano emmotoka agireka mu parking bw'akomawo n'avuga. What changed? It is the same place. Naye ebiro n'ebiseera bikyusa ebintu naye obuzibu bw'abantu kubanga tebakyuka kati ate ogenda okyekanga gwe kyenkunyumiriza nti gyakyenda era tebakyakikola nze bwe nvaawo nga nze waneekanga nebasa naye ate gwe nzija naye ku nnyonyi nga yavudde Butambala era osanga abe Butambala bakoze eki bagenza abanyumiza ekyo kyabadde kitya kikyagenda bwe kityo fe okugenda eranda n'okugenda ebweru emmotoka ezamperekera zaali ezi manye ekisaawe bwe bakugamba ati bw'otuuka ku ddaala erisembayo osituka n'okola ki n'owuuba era abantu bagenda okuyingira nze nalinnyanga amadaala 2 atusiibudde era watuuka ku lisembayo akadinisa ke bayimirirangako nga tokamanyina kamanya akadinisa ako okulinnya waggulu eyo walinga ogula eccupa ya soda ng'osobola okulaba abalinnye ennyonyi kati nga bagenda bagule eccupa ya soda basiibule akola ki agenda naye nga gw'oyagala akusiibule mwawukanye naye wano wansi n'omubuuza wali wansi lwaki tomusiibulidde eddala n'ogenda omukwano gweyongera kati bw'atuuka wali ababimanya ebya bulijjo nga bafuluma nga bakola ki ogenda okulaba olinga abalaba gwe bagamba bwe bakugambye woolaba ekitangala eky'amaanyi webali ansonzeemu era bodde etuuka ina okuba essimu ngoga wannengedde nakulabye ng'onsonzeewabadde owatanya nkulengera ekituuka mu ekyo ki era otandika ate gwenjagala nakulengedde wena essaati yaffe eya bbulu nagirabye nga yeeyo ekyaliwo mu biseera ebyo kiki okugenda ebweru nga kyaki nga mawulire naye ebiseera bikyuse ekizibu ky'abantu kugaana kukola ki kukyuka kulengedde ennyonyi bwe zaatuuka nga zigwa nga bakuba engalo batuuse tebikyaliyo bigenze bifa bigenze bikkakkana si lwaki sigamba nti baali b'amaalo naye byali ebiseera kati abantu they are very resistant to change ekireeta okubeera resistant to change it is a lack of exposure. Kale nendo zirako muli guno era nako mukawulidde nga akawedde n'obulala betuze tutambulira it is lack of exposure. Omuntu watuuka bugezaako nnyo okubuza babikola batya ekyo lwaki abantu balowooza bwe bati lwaki ekintu kitambule questioninga koko ku kyobelievinga especially kyobelievinga bwe kibanga tekikuwa results z'oyagala. It is not harmful. Kyova olaba abantu abatakyuka babagamba nti ne bw'okirowoozaako you have committed an offense. That's how even cults are created. Kubanga bakuteekerawo embeera omukulembeze tolina muquestioninga tolina biteeka mu kulowooza tolina kukola ki buli lwo kwegamba n'obeerawo nga bakulagira ddala. That's how abantu ababeera ddala mu faith they exploit others because they make you believe that thinking is a bad thing, is a crime, is a crime or going against namuga yine kino nga kyabadde tekika waigula omukyere guno omukyere mukisa gundi buli yagize bwana nakutwalako omukisa bagenda kutwalako omukisa ate kasitoba nga tokikiririza yayingizaawo emmotoka empya wiiki eno nga yagugulako wiiki ewedde yaguze emmotoka mu wiiki kati gula akakyere oba oliawo nga babateekaawo simanyi tudduke oli bwadduka bwati nga stop nga bagweri nga ngaoli agamba kati gwamanyi owulirako ng'osaafinga ng'olaba gundi bamukwatidde ku kisaawe kiki abadde aleeta ekyuma ekikuba abantu amasalirazi
agira bwati oli oligira bwati omwana abeera eri sniper nga balina karuumu ke bamugira bwati ojja okyayasama bwoki ngaako kasukira essanyalaze ogira bwati amasanyalaze nga wulidde omwoyo atuuse omwoyo is exploitation and exploitation is done to the innocent who are ignorant and they are believing so much. Omuganda n'agamba nti ez'omusiru omugezi yalya. The moment gwe wotandika okwogera obuuse olw'ensonga nti abakifunamu bangi they gang up against ate beetaaga kugamba bantu batono because the belief is so hard to change bayinza okuvumira week number omugezi nga osirika ng'ogamba kankirekeyo nga bali be-exploiting now omuntu okukyuka is going to be a deliberate act. Mukulu batte bwoba okoze ekintu kyekimu ebiseera byonna nga bibadde kyekimu. Nalaba Andrew Tate yagamba nti mikwano gigenda negimugendako negimubuuza ntukoze ekita kino osobola gikikola kye oba okyatandika okwadvising omuntu naye nze njagala kukola kino noga kati okujjako ng'oli musiru kyekyakuleese obanga abadde obimanyi. Yes, omuntu ajja n'ayagala akubuuza amagezi but at the back of their mind tayagala magezi ayagala gwe omubuulire nti nno kyalowooza kyekituufu kati oteme entotto kisobola kikyo mumukolera naye ng'era kisigadde mu ndowooza ye ate ng'eba yaganye kati olujja bwoti ng'agamba ne wano ekyako kati wali wano enagambako abantu ni mutunda ettaka bw'otunda ettaka osobola okukola bwoti oli yasooka okuwanika omukolo n'agamba otugamba tutunde ebijja kati ye amagezi ge mu ttaka byonna yagenze kuki kubijja naye nga mu butuufu tonnaba kwogerako kubijja. Kati kambuuze oyo onenya waaki ye yayogera kyalina alina bijja alina ttaka ddala naye oba okimugamba mu bye nayogedde wawuliddemu nti kijja ye lyalina bwemugamba tunde ettaka kati gwe tokwalifaayi nga simbadde n'enjawulo sigamba ggwe kati wamala okimanya wali kinyinyonyodde tulina saawa emmeka ekimuleetera ekyo ayagala kujustifyinga oba nakukuba mu bituli nti ekyomugamba kifu weebale nnyo bwetambudde banyabo ne basebo ebiwoma bigwa byokya paka ate ku Saturday eddako era tujja kubaako ensonga ze twogera oluusi twogera ebintu nga gwowuliranga ekikyo osobola okitwala wooli kati nga topiki ya leero osobola okugitwala mbulamu obwo bwa bulijjo osobola okugiteeka ku mulimu gwo kiri okay gwe twala wooyagala gwe wowulira nga wekikwatidde wekikusanze wekiba kikusimbira. Change is inevitable. Like it or not, change is inevitable. Tujja ne tubuli abazadde tubaga mwekolerere abaana entegeera yaffe tegenda kuba y'abaana baffe agenda kusuulawo agende mu Amerika atuuleyo tojja kale nze mukadde wange saakimugamba mukadde wange omwana ajja kigamba ojja wuya bwe kiruma kale bwe tambudde banyabo ne basebo katuluyite olunaku akuume.